Disitulikiti Mpigi y'emu ku ezo ezaalina ebibira ebigudde akaleka mu masekkati g'eggwanga lyattu, wabula ng'olwaleero bw'oyitaayita kwata ku ttama olw'engeri gye byasaanyizibwawo. Akulira ekitongole ky'ebibira Mpigi John Kibuuka agamba balina ebibira ebisoba mu 20 wabula ng'ebisinga byasigaza mannya. Okutuuka ku 2012 ebibira bino byali nnimiro, naye ng'ekyasinga okuleeta ebyo abantu okuyingira ebibira bino ne batema embaawo ne bookya amanda. Agamba kino kyabawaliriza okutendeka abantu ba bulijjo okugatta amaanyi ku NFA okukuuma n'okuzzaawo ebibira kuli ekya Kyansonzi, Gangu, ssaako ne Nawandigi ebiweza hekitayazi 252.6 ebyaweebwa abantu okusimbako emiti mu nteekateeka eya Collaborative Forests Management. Twali tulina okwogera n'okutraininga abatuuze naddala ababeera kumpi n'ebibira bino okusobola okutuyamba okukuuma. Abaaweebwa ebibira bino wansi w'ekibiina ekibataba Kichaga Kyansonzi Gangu Environmental Conservation Association batadde emikono ku ndagaano okwongera okukola omulimu ogw'okukuuma ebibira byayo ebikyaliwo n'okuzzaawo ebyasaanawo. Obutebenkevu bw'ekitundu buva mu bantu, kati n'okukuuma ebibira bitema n'okutandika n'okutema omuti gumu. Bw'aba muntu avudde mu bantu kennyini bamumanyi, bw'aba avudde bweru bamanya nti ono si waffe. NFA eberenga ye bode ebatujje batunuulire naye nga abantu yentandikwa ng'abantu kututandikira omuntu ajja ogenda okutema omuti gumu ng'abantu bakulabye edda. Waliwo abantu abanenya ekitongole kino obutakola kimala wabula bino aba NFA babyesambye. NFA eba kubanga yakola bubi ebibira ebyagikwasibwanga eteekebwawo ebibira 506 byandibadde kati tubyogerako. Ekyokugamba nti no aba NFA be basaanyaawo ebibira sijja kukiwaako garanti kubanga sinnabakwata. Abakulembeze n'abatuuze basanyukidde endagaano etuukiddwako ne basuubiza okukolagana ne NFA okuzzaawo kiragalamala mu disitulikiti Mpigi. Biramu ebibira ebya kamasho nabiri nansango betwakubwa bwana wali degraded ennyo wetwasimba kalitunso. Abaana abato tubadde tutambulanga nabo mu kusimba nga tubayigiriza omuntu bwasimba bo bennyini ne basimba. Kyamaani mbasaba ekintu kino mukiteekemu nnyo amaanyi kubanga bwe tusala emiti ne tumala emiti omanya tuleeta ddenja wali generation egenda kuddako. Buvunaanyizibwa bwa buli muntu okukuuma n'okuzzaawo obutonde bw'ensi okutaasa ensi yaffe ku bibamba ebigwa tebiraze. Saddati Mbogo, Agafeeyo ku Spark TV.